libadde essanyu jjereere ng'Obuganda bukuŋŋaanidde mu Lubiri e Mengo mu misinde gy'okujjukira amazaalibwa aga Ssaabasajja Kabaka. Tukwaniriza Mawulire agataliiko nfuufu ye ttiimu Kabiriiti ekulembeddwa Paul Mayinja bwe tugenda okutambuza ensonga n'embeebo mulungi wabula katusooke tugakuwe mu bufunze. Tugenda kujja nago mu bujjuvu, bino bye bimu ku ebyo ebikulembedde. Olubiri luwuumye mu misinde gy'amazaalibwa ga Kabaka. Naalinnya Nnabaluga agisimbudde ku lwa Kabaka. Katikkiro Mayiga akubirizza abantu babeere basaale mu kulwanyisa akawuka ka Mukenenya. Tukolere okuzza Buganda ku ntikko. Embwa esanyudde abaze mu misinde gya Kabaka bwe baziniddemu nga bwebuuka. Maama Mbabazi ne mukyala we bajaguza emyaka 5 mu bufumbo. Pulezidenti abasiimye. Weewaawo munnaffe katubambage ffenna n'ensonga ez'agataliiko nfuufu ag'ekiro kya leero. Tugatandise n'olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olw'Emmengo luwuumye. Abantu be bwe bazze mu bungi okwetaba mu misinde egy'amazaalibwa ge ag'enkaaga emisinde gisimbuddwa Naalinnya Dr. Lubuga, Dr. Agnes Nabaloga. Ono nga yeebazizza bonna abeetabye mu misinde gino mu kaweefube ow'okulwanyisa Mukenenya. Zigenze okwera saa 11 ez'okumakya nga abaddusi batandise okuya mu Lubiri e Mengo okwetaba misinde gy'amazaalibwa ga Kabaka. Ebyokwenda binywezeddwa nga buli ayingira asooka kukeberebwa. Ku nguudo ezisinga ezingira munda mu Lubiri zibadde ziggaddwa. Munda mu Lubiri obwedda abatuuka bakola dduyiro n'oggolola ebinywa. Saa 12 n'ekitundu Katikkiro Charles Peter Mayiga atuuse agoberiddwa abaana b'engoma nga bakulembeddwa mu Mulangira Richard Semakookiro. Ye Naalinnya Lubuga Dr. Agnes Nabaluga nga yakiikidde Ssaabasajja Kabaka atuuse mu Lubiri nga zikunukiza okubeera ssaawa emu ey'okumakya. Ayanziddwa Katikkiro Charles Peter Mayiga n'abeerekera bifo awateekeddwa emikolo mu bantu abalala b'enjawulo leeta emisinde gino baddemu akulira oludda lwa gavumenti mu Paalamenti y'Olwesa Ennyonyi Commissioner Mathias Mpuuga era omubaka wa Nyiro Mukungwe avunaanyizibwa ku byensi mu State House Jenebaleke n'abalala bangi. Naalinnya kwogera ku yeebaza abantu bonna abeewaddeyo okuddukira ku bifo okulwanyisa akawuka akalwaza Mukenenya. Byali mumuleese akamwenyumwenyu kubanga alengera nti muli bangi nnyo abajjumbidde ensonga eno enkulu gye tulwanirira eya Mukenenya. Kyokka abakubiriza okwekubiriza n'okwekuuma akawuka nga bagobera obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka baba buli kiseera nti mwekuume era mwewawe bwe wabaawo abafunye obuvuzi ate mwejjanjabe era mubayambe okubalabirira. Ye Katikkiro Mayiga akubiriza abantu okugira okulwanyisa akawuka akalwaza Mukenenya. Yeebaza ebitongole byonna ebibadde ebisaale mu nteekateeka y'emisinde gy'omulundi guno. Era bulijjo Kabaka engeri gyali kitaffe tumusoosooza, tuwulira ky'agamba era ffenna wamu tukolere okuzza Buganda ku ntikko. Nga bwe mulabye mu kuteekateeka emisinde gino abantu aba buli langi bazze Mengo baguze obujoozi era na wano weebali. Awo nno bwe mutyo tutambulire mu bufu bwa Ssaabasajja Kabaka
obuwanguzi tujja kutuukako. Ku ssaawa emu ey'okumakya Nalinnya Nabaluga asimbudde abadduse ng'asoose n'aba kilomita 21 na zaake 10 olunasimbye 5. Mubaddusi aba kilomita 21 mbadde omuddusi omukulu Omulangira David Kintu Wasajja, Ronald Kakoza ne Edison Mutyebe bakusakidde eggulu eno Bwabukedde TV. Bo abavujjirizi b'emisinde gya Kabaka beeyamye okugenda mu maaso n'okuwagira enteekateeka zonna ez'Obwakabaka. Obweyamo buno obw'okugenda mu maaso n'enteekateeka zino babwogeredde mu Lubiri e Mmengo mu misinde gya Obwakabaka egy'amazaalibwa ga Beene egy'enkaaga-mu-9. Ng'abaddusi basimbuddwa, Royal Mailo ekwatiridde Nasisi w'omuntu nga tolina weeyisa kigere. Kitutte eddakiika nga 3 okuva lwe basimbuddwa nga wonna wajjudde. Bano bagenze bawaga okuyimba ennyimba n'okukola obukolomooni. Munda mu Lubiri abatadduse basigadde bakola dduyiro n'okusanyusibwa abayimbi abatali bamu. Katikkiro Charles Peter Mayiga alambudde emidaala gy'abavujjirizi okubadde ogwa Vision Group, Airtel, I&M Bank n'abalala nga bweyekubya nabo ebifaananyi. Michael Sebowa ku lwa Vision Group ayogedde ku bigendererwa by'okwetaba mu misinde gino ng'asabye abantu okubeera abasaale okubunyisa obubaka bwa Ssaabasajja obw'okulwanyisa akawuka ka Mukenenya. Tuli basanyufu nti buli lukya abantu beeyongera okugijjumbira era kituzaamu amaanyi nti omulimu gwe tukola ddala mulimu mulungi. Tusaba abantu bongere okuwuliriza omulanga gwa Ssaabasajja ogw'okulwanyisa akawuka ka Mukenenya. Ono yeeyamye ku lwa Vision Group okwongera okwenyigira mu nteekateeka z'omutanda ez'okuyamba bannayuganda okulaba nga Buganda edda ku ntikko. Ensonga ya Ssaabasajja tugikwata n'amaanyi era tugisaasaanya era eyo enkola yaffe. Tetukoma ku misinde gyokka wabula era n'ensonga zonna ez'obuwangwa ezikwata ku nsonga za Buganda tukitwala nga kintu kikulu nnyo era bulijjo tufuba nnyo okulaba nga tuzenyigiramu era okulaba nga tutwala Buganda ku ntikko. Abavujjiriza abakulu ab'emisinde gino aba Airtel omubaka we batisse omwogezi waayo David Birungi balaze essanyu olw'omuwendo gw'abantu ogweyongedde era neyeeyama okwongera okuwagira enteekateeka eno. Tusimira ddala kubanga guno omulimu Kabaka yagutukwasa okulaba nti tukozesa omwanjo guno okuyisaawo obubaka obukyusa embeera z'abantu. Ssente ziva mu mulimu guno era n'ogatako ze tutaddemu za kulwanyisa Mukenenya. Abalala okuli Sam Ntulume owa I&M Bank boogedde ku bigendererwa by'okwetaba mu misinde gino ne beeyama okutambulira wamu ne Ssaabasajja okulwanyisa obulwadde bwa Mukenenya. Tuzze okulaba nti omulamwa guno gw'okulwanyisa siriimu tugulwanirira ddala buviire ddala mu nsi yaffe Uganda tusobole okukulaakulana. Abantu ne bannabyabufuzi abeetaba emisinde nga bakulembeddwamu akulira oludda oluwabula gavumenti mu Parliament Joel Ssenyonyi n'ababaka abalala boogedde ku ngeri akawuka ka Mukenenya gye kalina okulwanyisibwamu nga bali wamu n'Obwakabaka. Kaweefube ono mulungi okubiriza naddala abavubuka bannange twebereremu buli ngeri yonna obutafuna akawuka kano akaleeta Mukenenya. Kunga abavubuka bonna gye bali abasajja okulaba nti muvaayo mwekebeze akawuka ka Mukenenya. Anyise Mukenenya mpaka kuwulira bubi. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka muveeyo. Abantu ab'enjawulo abeetaba emisinde gino mwe mubadde Dr. Miriam Nakimuli ku lwa ofiisi ya ssentebe NRM nga boogedde ku mulamwa gw'emisinde gino gwe bagambye nti bakwongera okutambuliramu n'Obwakabaka. Bulijjo Office of the National Chairman twongera okweyama okuba nti nno twetaba mu misinde gino okulaba nti nno tumalawo siriimu mu ggwanga. Ronald Kakoza ne Edison Mutyaba be bakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Abantu abazze mu misinde gy'amazaalibwa ga Kabaka basanyusiddwa mu ngeri ez'enjawulo. Waliwo abaleese embwa
ze bambaze emijoozi ng'emu ku zo enyenyeza ne kugaliba enjole. Amu ku baddusi mu Lubiri Mengo batuukidde ku bodaboda wakati mu kutegeeza nti obulwadde bwa Mukenenya bulina okulinyibwa ku nfeete. We are ready. Yes. We are going to run. Yes. We are the champions. Abavuzi ba bodaboda baleeta abantu betwogeddeko n'abategeeza nti olunaku lubakoleredde ne bakubiriza bodaboda bannaabwe okwekuuma obulwadde bwa Mukenenya. Ababoda mwekuume embeera y'okukuba engere beerawo n'omukazi nga tomukebeza. Buli mwaka gulina okubaawo. Ssaabasajja waffe ono yatukolera kyattendo okulaba nti akendeeza obulwadde buno. Abo abasize okutunda emijoozi egy'emisinde nga bategeeza nti olunaku lubakoleddwa olw'abantu abasinde bagulako. Anti nnyo batuuka wano nga bajjidde mu mikadde ne bagibasuuza ku geeti ne tubawaamu buno obuliko. Ono omusajja yeetonyetonye ng'agamba nti akiikidde bagiso okujja misinde gy'amazaalibwa ga Kabaka ag'enkaaga mu omwenda. Kabaka yagamba tososola amawanga yansonga bakitulu wano bakwatumwagala. Abamu ku baddusi bazze n'embwa zaabwe nga bazambaza emijoozi tebakomye okubazikozesa obujogoli ng'emu ku yo beddebuka mu bbanga nga bwezina. Bannannyini embwa zino bategeeza nti embwa zaabwe tezirina bulabe n'abantu. Embwa tulina kwena kukola tuyiyo katoba yatebadde chansi y'amaanyi. Wakati mu kudduka lwamu ku bagenze ku bibumbi awali emiziro gyabwe ne kubisizaawo ebifaananyi. Abamu ku bantu betwogeddeko nabo badduse emisinde okubadde omubaka omukyalo wa Kampala Shamim Malende, Goleti Namugo omubaka akiikira Mogola County South, omubaka wa Lubaga South Rosias Mukasa, bakansala ab'enjawulo okuli Ronald Semaganda, Ssaako Robert Kasiba ne bazza beene olw'omulamu okukulanyisa akawuka kalwaza Mukenenya. Leero nze bannakampala bentwala nga Shamim Malende ate bajjumbidde omulanga ne basuuka busuusi. Twagala kwebaza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'Obuganda bwonna olw'okutulambika obulungi n'okuteekangawo enteekateeka zino. Mugamba kuyiga omulanga beene gwakubye gutuumire twekuume tukoze omupiira wange mugali kukawa abakungu okwesigamane. Baza abantu bonna okubira ddala ku muntu wa wansi abenyigidde emisinde gino eno okulaba nga tulwanyisa ekirwadde ekya Mukenenya mu ggwanga lyonna. Tukubiriza abantu bonna nti banaye mwekebeze. Kwekebeza kwa dakiika emu dakiika bbiri naye toyinza okufuna ate obulwadde obuyinza okukuluma obulamu bwo bwonna. Njagala kubeebaza na kubasaba kunywerezaamu kulaba nga tukendeeza ku ndwadde eno eya namutta. Amukwazze okutera misinde balese n'abaana b'amasomero era batubulidde bakyankizo bakunga abantu abalala batabaleka mabega kubanga ly'eggwanga ery'enkyangagizo kizito n'abamu ku bano banyonyola. Kabaka tayinza kugamba ate abaana ne basigala emabega. Buli omuntu omukulu eyazze nga azze yekka wakoze ensobi wandibadde weetabamu n'abaana kubanga by 2030 bano abaana bajja kuba bavubuka bakulu, bantu bakulu bavunaanyizibwa be bali mu bifo eby'amaanyi nga balaba okulaba nti siriimu akoma. Nazze okwetaba mu kulwanyisa akalwadde aka Mukenenya mu Uganda. Nabo ofisi ya Sente wa NRM Kyambogo ekulira Jana Dija namyalo bakiikirira ne basima omulamu gw'emisinde nga Sseggu Ibrahim bwalambula. Antwala guno omukisa okwebaza Kabaka okuteekera embeera eno okulwanyisa obulwadde mu bantu n'okwagala obulamu bw'abantu kubanga tuli balamu. Mukadde Gertrude Nakabazi emyaka 10 yalaze obunyamivu olw'ebyobulamu mu Uganda ebitamatiza. Byebintandise okunkweta mu mutima bamutwala e Bulaaya wano tukole eddwaliro erigenda mu buli kantu konna n'abavudde e Bulaaya gye basomedde nga bajja bakolera wano. Lengo dusemeka 10 wanji 10 omalako misinde giri gito girabye otya. David Tamale ne Ismail Nsuge bakusakidde guli eno lwa Okede TV.
ge gataliiko nfuufo. Ate Pulezidenti Museveni asiimye eyaliko Ssaabaminisita Amama Mbabazi olw'omulimu gwe yakola okuleeta gavumenti y'NRM mu buyinza. Museveni awadde ensonga lwaki ne bwe yatabuka n'Embabazi tebaasanga buzibu bwonna okuddiŋŋana. Abadde ku mukolo ogwa Jubileo, Mbabazi ne mukyala we kwajagulizza okuweza emyaka 50 mu bufumbo obutukuvu. Eyaliko Ssaabaminisita wa Uganda John Patrick Amama Mbabazi ne mukyala we Jacqueline Mbabazi baatuuse ku lutikko ya All Saints Nakasero mu Kampala ku ssaawa 9 ez'olweggulo ne boolekera ku alutaali. Okusaba okulembeddwamu Ssaabalozi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu kwayindidde ku lutikko bwa Guuga empya eya All Saints Nakasero nga kwetabiddwako ab'ebitiibwa ab'enjawulo nga bakulembeddwamu amyuka sipiika wa paalamenti Thomas Tayebwa. Bambabazi bazzeemu okugumiza ebirayiro byabwe eby'obufumbo bye baakuba mu mwaka gwa 1974 nga bafumbirigana mu bufumbo obutukuvu. I gave you this ring as a sign of our marriage. With my body I honor you. All that I am, I give to you. Tayebwa yeeyamye okugula oluggi lwa wankaaki wa lutikko olubalulirwamu obukadde 53 ate munywanyi King Caesar Mulenga n'asuubiza okugula amadirisa ga lutikko gonna agabalirwamu obukadde obusoba mu 2. In celebration, my wife and I will recover the door, the cost of the door. 53 doors. I'll recover all the windows. Mu kubuulira Ssaabalabizi Kazimba yeebazza abajaguza olw'okukuuma obwesigwa n'okusonyiwagana ekibatuusiza kukula erya Jubileo zaabu. You know, when we come to celebrate 50 years, what are we doing? We are celebrating God's faithfulness. That's the message, simple, that God is really faithful. Look at what he has done. Kazimba ategeeza nti kikulu ddala abafumbo okukuumagana emyaka 5 mu kiseera ng'ab'omukwano gw'ebikukujju beesomye okusaanyawo ekitiibwa ky'amaka. Marriage is the first institution God put into place when he created Adam and Eve. Take note of this. Adam and Eve, not Adam and Steve. So when we see people coming to celebrate 50 years, we are here to say, though marriage is under attack, but we have people who are more than conquerors in him. Bw'atyo asaba Mbabazi okukozesa obukugu bafunye mu bufumbo okulungamya abafumbo abeetaaga okuyambibwa. We as leaders, bishops, clergy, canonists, we are so grateful that we have our own children here with a testimony. Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Paul Semogerere naye yeetabye mu kusaba kuno era n'asiima abajaguza okutuuka ku kkula lino. And we are very proud of you. And a few of you have been so strong, committed and devout, husband and wife. We have hope that there is a future for marriage and Jesus Christ will again prevail. Mbabazi ayogedde ku lugendo lw'obufumbo olw'emyaka 5 gy'agambye nti gibaddemu obuwonvu n'obuko ng'ekitundu ekiddako bagenda kukitambulira mu bwesigwa. To God we owe our deepest thanks for carrying us through the many challenges we have faced, including Jacqueline's courageous battle with cancer and my own struggles with spinal issues. It is by His grace that we stand before you today, a testament to the power of faith. Bano oluvannyuma basembezza abagenyi baabwe ku Serena Hotel mu Kampala ng'omukolo gwetabyeko ne Pulezidenti Yoweri Museveni, mukyala we Janet Museveni n'abakunafu abalala bangi. Dr. Lwakana Rugunda nga naye yaliko Ssaabaminisita wa Uganda era nga munywanyi wa Mbabazi amutendereza olw'okuttukiza enkolagana ne Pulezidenti Museveni yali esaanye mu 2016 bwe yamwesimbako okuba Pulezidenti. But the critical part of it is that people who were yesterday on different political platforms for the same office are today
this evening, comfortably seated with each other. Mukwogera kwa President Museveni atenderezza omulimu w'amatendo Mbabazi ne mukyala we gwe bakola okuleeta gavumenti ye ali mu buyinza. I congratulate Right Honourable Mbabazi and Jackie first and foremost for being with us in the struggle for obtaining Uganda to reorient Uganda from the wrong direction to the correct direction. Museveni akinoganyiza nti Mbabazi ne bwe yawukana naye mu 2016 teyakisanga mu buzibu okuddingana naye nti kuba bavudde wala nga balinnya mu kimo. When we had some differences with some of the comrades, even Kategaya, even Mama Mbabazi, I cannot forget, yes, I can disagree with you now, but I cannot forget the contribution you made in the past. Museveni awadde abajaguzi ente nnusu Bulaaya 20 ne yeebaza Mukama asobozesezza abalwanyi okunyweza amaka yadde ng'ebintu si byangu. Mama Janet and myself, we want to give them 20 Frisian cows. Mbabazi naye asiimye President Museveni olw'obukulembeze bwe bw'agamba nti buvuddemu ebibala eby'omuyiika n'ayogera ne ku nkolagana yaabwe yali etabuse. We see not just the promise of continuity, but the promise of innovation, progress and unity. Fred Kajubi yakusakidde gweno ku Lwabukedde TV. Weewaawo tubasabira buwangazi bannaffe abajaguzi b'olunaku. Katukuumuzeemu tugenda kudda n'ekitundu ekyokubiri tuli mu gataliiko nfuufu. Linda ne bino mu gataliiko. Tukuleetedde ebibadde mu bitundu ebyenjawulo mu misinde gy'amazaalibwa ga Kabaka. Waligwa wendigwa. Omwami wa Ssaabasajja ow'essaza Bulemeezi Kangaawo Ronald Mulondo alaze obwennyamivu olw'omuze ogw'okukabasanya abaana ogumaamidde essaza lyakulembera ekiviiriddeko okusaasana kw'obulwadde obwa mukenenya okweyongera ennyo. Abadde asimbula abeetabye mu misinde egy'amazaalibwa ga Kabaka. Omwami wa Ssaabasajja atwala essaza ly'e Bulemeezi Kangaawo Ronald Mulondo asinzidde Kasana gyakulembeddemu abaddusi b'emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka ag'emyaka 69 n'asaba abaami okuwulira omulango gwa Ssaabasajja babeere abasaale mu kulwanyisa mukenenya. Abaami e Bulemeezi mu Buganda yonna mwe mukyakulembeddemu okusiiga abaana abato obulwadde obwa mukenenya. Njagala muntunuulize enkaliriza nti abaana abato ly'essuubi lya Buganda ery'enkya. Temudduka lwakuba nti mulina omulamu omulala naye mudduka lwakuba nti Ssaabasajja kyaliko ffenna kitukwatako era tukiwagira. Yeegatiddwako bannaddiini abakulembeze b'ekitundu ku mitendera egy'enjawulo n'abalala ng'omusumba w'essaza lya Kasana Luweero Lawrence Mukasa yabasimbudde. Kangaawo yennyamidde olw'emize gy'okukabasanya abaana egifuuse baana baliwo mu Bulemeezi n'asaba abazadde okukuuma abaana baabwe okubawonya. Gaseddu Buto omulabizi w'e Luweero omujja Wilson Kiseka naye asimbudde abakristaayo abeetabye emisinde gino n'abakuutira naddala abavubuka okujjumbira okwekebeza n'okwewala okuganza abakyala abangi. Abavubuka babeere beegendereza nnyo omuntu asooke afune omuntu omwesigwa ate bakeberebwe alyoke awase. Mu disitulikiti Nakaseke minisita omubeezi wa Kampala Kabuye Kyofa Togabye yakulembeddemu emisinde gino nga basimbudde ku mbuga y'eggombolola Mituba 8 ekikamulo mu Kiwoko. Kyofa akubiriza abantu okukola ennyo bejje mu bwavu okwewala okukemebwa ebintu ebitono. Omanyi obwavu bwe tutabukwatemu ffe nnyini ne twerwanako okulwanyisa obwavu era tufa kuba ebyo byebintu bibiri ebireeta ki obutamanya illiteracy n'obwavu bye bimu ku bireeta ebitusibyeko nawukeera wa siriimu wano. Bannabyabufuzi abalala abeetabye emisinde gino basabye amalwaliro gonna mu ggwanga okuwa abalwadde ba mukenenya obujjanjabi obwetaagisa. Tulina okuba nga ku ddwaliro lyaffe awo tufuna quick responses nti omuntu bw'aba for instance bamurepinze okukebeza amaaso n'abasajja okweddako okukabasanya abaana. Naye mu kyonna twebaza Ssaabasajja Kabaka okuvangayo buli lumba olujja n'otubuulira butya bwe tuyinza okuyitamu okulwewala.
tweyanzeke. Abantu ab'enjawulo abeetaba emisinde gino batubuulidde ku biyinza okukolebwa okulaba nga akawuka ka mukenenya kakendeera. Ofuna mwana muwala oba mwana mulenzi mugende mwekebeze, wemala okwekebeza ne mwezuula nga muli batuufu mugende mu maaso. Naffe Ssaabasajja Kabaka taata nti tujja sigala nga tukuweereza buli kaseera, buli wokuba omulanga tujja sigala nga tuvaayo. Bwana abo obulenzi bw'oba oteekateeka okufuna omuntu wo ng'omwagala mugende mwekebeze. Okwekebeza si kibi, okwekebeza kirungi, okuzuula munno gw'ogenda okuwangala naye ebbanga lyonna mulamu oba mulwadde. N'abantu baagaliza Nansana beetaba emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka nga basoose kukola dduyiro n'oluvannyuma ne basimbulwa Vincent Byamukama ne bawera okwenyigira mu buli nteekateeka za Kabaka. Era ffe tukunga abantu mwenna mubenga mwekuuma sirima atta sirima amaze abantu tokera ddala gya bulamu n'emijja kubeeramu ekyokuli n'ekigendererwa ky'omulanga gwa baffe. Boolekedde ku masitoowa era bwe batuuse ku Eklezia St Joseph Nansana ne bafukamira ne basabira beene. Oluvannyuma omubaka omukyalo wa Wakiso Betty Ethel Naluyima abeegasseeko ne yeebaza bonna abeetaba emisinde gino. Okulabira ddala nga tunyweza omulamu aga Ssaabasajja Kabaka olw'okulaba ng'abaami baffe bano basaale, okulabira ddala ng'omwana omuwala ataakuumibwa ate na mu byonna. Mu ssaza ly'e Busujju abantu b'Abeene bakuŋŋaanidde mu ttawuni Ekikonge omwami w'essaza lino Kasujjuma Kajingu Kaberenge n'abasimbula. Mu ttawuni ezigoti abakulembeze b'essaza lya Busujju n'abamagombolola we bakuŋŋaanidde okugolola amagulu. Ab'eddwaliro lya Mukujje Ekikonge bagabidde abantu emijoozi ne bateekawo n'emmotoka etambuza abalwadde bakira eyambako abakooye. Kasujju Kaberenge asabye abantu b'Abeene okwenyigira mu nkola zonna ez'okulwanyisa akawuka ka mukenenya. Obulwadde bwa mukenenya butta abagezi bangi ne bagenda amagezi gaabwe emagombe. Ate ga Kabaka ayagala nga muli balamu. Eno waliwo abaana abato n'abakadde abeewunyisiza abantu bwe badduse ne bamalako kyokka ng'abavubuka bangi balemereddwa okugimalako. N'ab'Egomba mwebale nnyo okugidduka awo Kanoni ne Madu tukitegeddeko Kitunzi Celestine Musisi agikulembedde mu bulungi. Mu malala abatuuze bavudde mu mbeera ne beekalakaasa olw'ekivundu ekiva mu faamu omulundi bw'embizzi ng'eno esangibwa ku kyalo Mwererwa Gombe mu Wakiso. Abatuuze bagamba nti bazze beekubira enduulu eri bekikwatako naye nga tebayambibwa. Abatuuze bavudde mu mbeera ne beekalakaasa nga bakutte ebipande olw'ekivundu ekiva Moja Ventures Farm ey'embizzi ebaliraanye. Bategeeza nti nannyini faamu eno bagezezaako kumutuukirira enfunda eziwera nga yeesulire gwa n'agamba tuyina emmanga eri oluzi ebizzi bikulukuta ne biva eri mu faamu yaabwe gye biva. Bagamba nti abakozi ku faamu eno baatakaza minakutukira mu nzize eziri mu kitundu nga lwo n'ebinnya ebyasimba bweru waayo n'ekigendererwa eky'okusulamu zibeera zifudde ng'enkuba bwetonnya ekyalo kyonna kibootekirwa ekivondo. Embizzi zasala oba ezifa alina ogunya mwazisuula ne gulyoka gusitula ekivundu. Haji Elias Kibiranga imaamu omuzikite gwa Masigu Othman okuliraanye faamu eno agamba nti bagezeza okukola ekisoboka okutuukirira nannyini yo nga buteerere nga mu kiseera kino ekyekisiba ekivondo kibayisiza ddala bobe. Gavumenti ekuyambe abeere nga ajja okujja wano embizzi. Sebale Sekate nga ekansala y'ekitundu agamba nti bo ng'abakulenzi batya okuyita mu bantu be bakulembera kuba babalowoleza okuba nti babawa ssente bave ku nsonga eno ekintu ekitali kirufu nga n'ekyalo kituuse okulumbibwa endwadde. Naye tulina ekizibu nti n'ebinnya obunnya bye yasima omukulu oyo yabireka ensiko n'ebikwata kakati nga bw'otunuulira wano wonna olaba wano binnya yabisimisa tulakita eno kakono tabikozesa yabireka mu nsiko. Ono agamba nti bakaanira omusumba Jackson Sinyonga ebinnya mu masula akazambi n'ebisolo ebifo okubibika kuba okussamu eddagala ekambwe eremesa ekivundo nga yesuyo gwa n'agamba waliwo oluzi lw'abantu nawali ku nsonda waliwo oluzi lw'abantu abantu tebakyalina amazzi ge banywa kubanga ebukyafu bwagatta n'enzizi. Godfrey Kamuganga mwanika w'ekigo kyawalidde of Assumption mu Catholic Church agamba nti abakrisitu bangi batanaka bwe babeera mu kusaba nga kiva ku kivondo nga kyaviirako ne bafaaza b'ekigo okusaba okukyusibwa beetegula ekibabo kyaffe kino nti ekivundu ekiviira ddala wali eri ku mbizzi za pasita kituyisizza bubi nnyo ddala
okubeera nti abakulu bafaadha baffe baggwebwako emirembe tebakyabeerawo ekivundu kinene nnyo kati kereziya eggalewo eyasangibwawo lwambizi. Sipiika w'eggombolola y'Egombe Herbert Nsimbi akakasiza ng'abakugu okuva e Nansana Municipality bajja okulambula faamu eno ne basanga tekuma kulunda mbizi wabula olwo ne lufula yazunga omusaayi gwe basala kutira mu nzizi z'ekitundu babako okulabula bwe bamuwa. Era tusaba gavumenti, tusaba bonna bekikwatako naye mwennyini musumba oba owulira taasa abantu b'enkene kaddedde, taasa abantu b'emwererwe, ekivundu kibatta. Onaleka ekiwaandiko kyatulaze ekyawandiikibwa Banansana Municipality nga balabula omusumba Ssenyonga ye David Mwesiga nga manager faamu eno ategeezezza nga bwe baasaba abibalamu okuva e Nansana Municipality ebbanga lya mwezi gumu okubeera nga balongera ekizibu kino eddagala. What if the 2 weeks again elapse when the situation is still like this? No, based on the inspection and the inspectors, after that time they can have an assessment. Robert Musanje yakusakidde gulino ku Lwakere TV. Tukyali mu mawulire agataliiko nfuufu era mu kitundu kino abantu ba Kabaka mu bitundu ebyankole ne Kigezi beetabe mu misinde gy'amazaalibwa g'abeene. Basabye abantu bongere okwekuuma akawuka akalwaza Mukenenya. Abantu mu bitundu eby'Embala emisinde gya Ssaabasajja Kabaka bagitandikidde Independence Park okwetula ekibuga eky'Embala nga bayita ku High Street mu Kizongo ne Musenyi Bus Park ng'enkuba etonye tebalobedde kudduka. John Kalibala myoko mwami wa Kabaka mu bitundu byankole bw'abadde ayogera kiri abadduse agambye nti omulango emisinde guno sigwa Buganda wokka wabula kikwata ku buli muntu ng'ekibiira kya Kabaka ekyokulangula ddwa Mukenenya bulinyibwa ku nfeete omwaka 2003 gunaatuukira nga buli muntu asaanye okwenyigiramu. Tulina okwenyigiramu okulaba nti obulwadde buno tubulwanyisa ate nga ffe abasajja tukulembera mu nkola eno Ssaabasajja Kabaka gy'amanyi era tumwebaza olw'ekyo. Yamyuka December Peter Wokikaso buli neeta emisinde gino n'agamba nti disitulikiti y'Embala gy'ejjuzi yalangirirwa okukwata ekifo ky'okuli mu ggwanga okuba n'obulwadde bwa Mukenenya. Tusobole okubeera nga naffe tulaga tutwala obuvunaanyizibwa okupaasinga message across ti siriimu gyali. Mu disitulikiti y'Embala abantu abasatu mu 100 basimbuddwa ku kisaawe kya Kawale University nga Vice Chancellor Professor Joy Kwesiga yabasimbudde. To participate in getting rid of HIV/AIDS because they are the most vulnerable. Yo ebugerera emisinde abasomesa nga bakulembeddwamu Haji Yusufu Kasiri Wadamagabi bagyomera omutwe ng'agisimbudde ku mbuga ya Kabaka eyakayunga mu myuka etwalibwa Margaret Sempala Nambi. Yetabidwa Minisita omezi ebyensiba Musiri Golobe Ssentebe wa NRM Kayunga Moses Kalisi Kalangwa Munamuli Livingstone Katerega ne Ssentebe wa Disitulikiti Andrew Muwonge Mugerere Haji Bashiro Kawangu Zizira bagambye nti kikulu nnyo n'abaana balenzi okufibwa ku mutolo olw'okulwanyisa Mukenenya batebuka abaana bawala ababeetega. Kubeeranga ebbanga lyonna tuteba misinde gino ate tujja kubeeranga ebbanga lyonna tugivujjirira. Kalangwa asanyusa olwavuka okujjumbira emisinde gino n'asiima Pulezidenti Museveni okugulira abantu emijoozi ebaddukiddemu. Pulezidenti wange nkwebazaddeko kwanti okudeyo nnyo ate n'okuba naye mwenyamba tukumukuba pulezidenti kubanga nange saabuze. Ye Katerega akutidde abantu okwongera okwerinda obulwadde buno. N'Obwakabaka bwa Buganda okumeekinga sure oba okulaba nti siriimu akendeera mu bantu. Oba tosobola kubyesonyiwa kozesa kondomu. Mbeere basaale nga mutaasa abaana ab'obulenzi. Yo mbaka wa Mukono North Abdallah Kiwanuka Munyamayoni aseba Ndeganda okulw'obutawera okulwanyisa obulwadde bwa Mukenenya. Okulaba bw'obanga olina akawuka nga tokongerayo kukasiiga mulala gw'atannakafuna fuba okulaba nga tokafuna. Okugera naddala okulibira emisinde ya Ssaabasajja Kabaka mu luka gw'Ennamawojjero mu Ggombolola Ennama Emikono. Tugende mpola mpola ffenna. Emisinde gyetabiddwa ku n'abakungu abalokole amyuka omukungu wa Kabaka mu luka guno Lwanga Charles yeebazizza abantu bonna abagijumbidde. Era twebaza ne bannaffe abadduse mu bitundu ebyenjawulo. Ye yaliko omubaka Mukono South Yonas Munyanya Ssenyonga ne yali ku bubaka bwawadde. Ate bw'omanya ng'oli mulamu wekuume nnyo. Ye mu bitundu by'Obusaabaga mu Ggombolola e Kawulo Muvubuka Muzibe Nkondo Ebuguma yagyomwe omutwe okujjukira jjajja we yali mu mpingo ya Ssekabaka Muteesa. Muzibe
kwe kutegeka buli kimuze kiyimiridde mu kyolaba bano bene ku lwa jjajjange Ssaalongo Musuulwa Nviiri omugenzi. Twebaza nnyo bannakiteza olw'enteekateeka eno era tusuubiza tujja gyongera ddala mu maaso. Bwe kinawera emyaka 2-3 nga sirimu agobeddwa mu ggwanga. Emisinde gyetabiddwamu n'abakadde era nga bano bali ku bubaka bwe bawadde. Waliggwa wendigwa. Kweli. Baba Duse Buddu bakungenda Nagalabi nga bakulemeddwamu Semano Bekizito Joseph basose mu dduyiro Semano n'abasimbula ebituli ebitundu bya Buddo ebyenjawulo. Semano bakubiriza abantu banyigira okukola dduyiro bakuba emirimu gyabwe nga biramusaako n'okulwanyisa Mukenenya. Kuma bukumi kudduka misinde gino naye muse ne munkola baffe kyatugamba ekyokwewala Mukenenya. N'abeeta emisinde gino baliko eboogedde. Gano ge maanyi ge tutaddemu okulaba nga tulwanyisa Mukenenya. Tutandika okwekubiriza okulaba nti nno tugaana okukola ebitalisaanidde. Tugende twekebeze omanye obulamu bwonga bwe buyimiridde. Abavubuka mumanye Mukenenya gyali, abakyala mumanye Mukenenya gyali. Weewaawo tubitegedde bulungi. Omulabirizi wa Central Buganda Michael Lubowa asabye abakyala okutwala ekyokulabirako ekya Mariamu nga bakola emirimu emirungi. Okwogera bino abadde yeetabye ku mukolo ogw'okutukuza olunaku lwa Mariamu olutegekeddwa ku kkanisa eya St. Peter's Church of Uganda mu Busaabadinkoni bw'e Buyala. Omulabirizi wa Central Buganda Michael Lubowa yennyamidde olw'abakyala abalina ebigambo ebingi n'abasaba okuba abawulize nga Mariamu n'abeesulireyo gwa Nagamba eri abaami baabwe bwe bamala ne bagamba nti baatomera okweddako. Ebigambo mukikendeeze mubeere nga Mariamu omukazi eyalina ebigambo ebitono naye abakyala abasinga obungi kujjako abaliwa bakoowu. Omukolo guno gwetabyeko bannaddiini ab'enjawulo n'abakyala okuva mu bulabirizi buno nga Victoria Jemba yabadde omugenyi omukulu era yakuliddemu n'okubuulira. Jemba asabye abakyala okukuliza abaana mu ddiini era babayigiriza empisa n'okutya Katonda. Mukomawo awaka mulina abaana 10 naye buli omu ali ku ssimu ye. Temukyasobola kuŋŋaanako kunyumya ku mboozi kumanya kiki ekigenda mu maaso. Naye abaana tubalekedde baani. Ssaabadinkoni w'e Buyala Mike Serwanga yennyamidde olw'obwenzi obususse mu bufumbo n'asaba abakyala okutwala ekyokulabirako eky'omuyima waabwe. Kale ng'abakyala mu maka Katonda atuyita okubeera abeegendereza. Ennaku zino bannanga obwenzi bungi mu maka. Ennaku zino obutalabirira baana bungi mu maka. Kale tulina ebbanja okukola nga Mariamu tubeere beesigwa eri baffe. Akulira abakyala mu bulabirizi buno Sheila Mujuni abawabudde okwenyigira mu mirimu egy'enjawulo okutwala amaka gaabwe mu maaso. Ate omulabirizi w'obulabizi w'Emityana Dr. James Bukomeko Ssaalongo agugumudde abakristaayo abali mu kaweefube ow'okwagala okusuula ekkanisa ya Kristo. N'ekyo njagala tuyimirire tutereeze ekkanisa ya Kristo egende mu maaso. Okwogera bino abadde mu kukuzaawo olunaku lwa Mariamu Magdalena mu bulabirizi bw'Emityana ng'omukolo gubadde ku kkanisa ya St. John's mu Busaabadinkoni bw'e Bukomero mu disitulikiti ey'Ekiboga. Dr. Bukomeko ategeezezza nti abantu bangi baweebwa obuvunaanyizibwa obw'okuweereza Mukama kyokka emirimu ne bagikola mu ngeri eyagadibengalye n'abasaba bawe abaagala obuweereza omukisa. Omuntu yenna nga toli lwedde kuweereza Katonda gendera ddala ku sayidi ya Sitaani tumanye oti sayidi eri otulwanyisa bubi olutalo. Beera ku sayidi eri tukuba amasasi nga tumanyi oli eri. Kubanga bwemuleka enayinza bakuba mu mugongo mulowooza mugenda. Akulira abakyala abafuuma ennamirembe Nalongo Rose Bingi Kawiso mu kubuulira yennyamidde olw'abakyala abeesuulirayo gwa Nagamba mu nkuza y'abaana n'abataagala kuweereza Katonda. Abakyala abo ofiisaako kadde n'obabulirako ku njiri n'obagambako ebigambo by'okulokoka tuleze tutya ye bamama nga tuswadde nnyo. Kubanga nze bwe ndaba omwana ng'asika akasawo, bwe ndaba omwana ng'akuba akateeyimbwa ndabira ddala nga ye wange.
Nora Chimbowa myuko omukubiriza w'obulabirizi era omukubiriza w'obusaabadinkoni bw'ebukomero naye akalaatidde abakristaayo okubeera abeesigwa. Tulina okuweereza Katonda nga tuli beesigwa. Okuweereza Katonda waffe ne tumwagalira ddala. Noliat Namagembe ne Jimmy Ssemugabi bakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Kitara FC ekulembedde liigi y'eggwanga ya Star Times Uganda Premier League n'obubonero 44 mu sizoni yaabwe esoose mu liigi okuva lwe baazannya okusuumusibwa. Tukyaddeko ekitala ne batubuulira ebimu ku bibayambye okukola obulungi. Tara, Jasper, glides 1-1-1! Who else? Essaawa eno ekitala FC okuva e Bunyoro ekulembedde liigi y'eggwanga Star Times Uganda Premier League n'obubonero 44. Guno mulundi gwakubiri nga kitala mu liigi ya Super ng'ogwasooka gola mu sizoni ya 2021 ng'era ye sizoni yokka gye baamalamu olwo ne basalibwako okudda mu kibinja kya Big League. Ku mulundi guno kitala ezigawanye n'okutuuka n'okulamuza ekikopo kya sizoni eno nga ne mpaka za Uganda Cup bali kuzanya kwota final. Tugenze ekitala okulaba ekiyambi bano okukola obulungi okuva sizoni eno yatandika. Akulira emirimu mu kiraabu eno Joshua Tugonza ategeezezza ng'omutindo guno bwe guvudde mu kutereeza ensobi ze baakola omulundi gwabwe ogwasooka mu liigi. Bwe twatuukayo ne tutegeera nti it is not about kutwala ttiimu mu super. Ebyokukola bingi nnyo. Baaturelegate nga ne tuddayo ne tugenda ku drawing board ne tukyusaamu management ne tukyusaamu enkola y'ebintu byaffe ne twattractinga abantu. Yensonga lwaki tuli wano. Muli akkiriza nti abawagizi ba kitala nabo bakoze ky'amaanyi okulaba nga kilaabu eno eyimusa omutindo. So mu mupiira buli coin ematalinga. So abawagizi batugattako kinene nnyo nnyo era njagala beebaza ak'ensuso. N'ekirala ombuuza ku kya ssente kakanyinge n'ekirala. Buli lujjo omuwagizi abeera musambi we 10 oze wano simanyi wali otuuseewo naye vibe egenda kubeera nawe kenyini ojja kutyamu. Buli mpiira ogubeera awaka mu kisaawe kyabwe ekikuube abakulira kitala bakuŋŋaanya ensimbi eziri waggulu obukadde 10. Omupiira ogusembyeyo nga bakyaliza Bulu FC bakuŋŋaanyiza obukadde 46 okuva ku mulyango. Akulira abawagizi ba kitala FC Edison Kyaligonza ayogedde engeri gye bakikolamu. Tukwata endongo ne tukuba endongo kyalo ku kyalo kyalo ku kyalo otegeeza abantu olunaku lwennyini bwe tulinayo match oba ne tukozesa rediyo abali ku masimu social media ebeekola bulungi. Abawagizi ba kitala era baguddewo n'ekibiina ky'obwegassi nga basuubira nti kyakuyambako kilaabu weenaabeeremeddwa. Bisaako bye tutandise okukola ebyo tusobola okudda ku management ne tugibuza ekiganyi ddala kiki ekiba nga kyetaagisa ku ssente nga tulinayo naffe obusaako waffe bukola so okukwata kye tulina ne tusaamu mu ttiimu okulabira ddala nti ttiimu yaffe esigale nga eyimiridde bulungi. Omutendesi Brian Ssenyondo naye toyinza kumubuusa maaso mu bayambye kitala okutuukiriza ebigendererwa byayo. Ono yegatta ku kitala ku ntandika sizoni eno oluvannyuma lw'okwegulira erinnya mu batendesi abatendeka omupiira ogunyuma nga Adam Fletcher Sam Simbwa nga kati ono ye omumyuka w'omutendesi w'ettiimu y'eggwanga ya Uganda Cranes. Tuli baakusooka kakati singa liigi eggwanga tukulembedde nga bagabirako ekikopo tujja kukitwala naye bwebanga liigi ewedde tuli baakusooka naye tatukituwa tujja kukitwala tubeera ab'okubiri ab'okusatu ab'okuna ab'okutaano target achieve target tuba tugifunye naye batutabeeramu ebifo toba mulimo. Omutindo gwa kitala gweriko kati abazanyi oba bakulira kilaabu eno si be bokka abagufunyeemu. Kigambibwa okuba ng'ensimbi ezisoba mu bukadde 10 ze zisigala mu kitundu kya Bunyoro buli ttiimu ya kitala lw'ebeekyazza omupiira ekiyambye mu kulaakulanya ekitundu kino. Mazima kitala yakoze emirimu gw'amaanyi kuba egenze n'ekyusa embeera y'abantu abadde bafuna okukola tugeze nga ffe aba ku street ate bwe tujja wano mu kitala ate tukikoba nnyo okusinga wabweru era tusaba abati singa kati tubadde tusaba wakiri ne sizoni ejja omupiira gubeere wano. Kitala kilaabu yakuna okuva e Bunyoro okuzanyirako mu liigi ya Super ng'ezaasooka kuliko Kinyarwa Sugar, Masindi Town Council ne Hoima FC nga zonna zaasalibwako okudda wansi. Awamu n'ebyo munnaffe atugoberera ge gabadde amawulire agataliiko nfuufu ekiro kya leero nkwagaliza okusira obulungi beera bulungi weeraba.